mukakwate nze kankubulire tebajja kukwata mu kalulu kuliriza mwetese nenda kankubulire already Kivumbi alina obululu obuli politiki kuwenale yes wait mwamukubisiza jinja tugenda bakwata nabo mukwate tugenda kukwata Kivumbi nono omukyala yes wa public nono omukyala ono wa Nupu we Sembabule yani oyo mwala wange oyo Sembabule ava Sembabule oyo mukyala yeko Namugga already twabategedde dda balina obululu bakoze babukoledde jinja mpretali ne batikinga mubagala kulabise naye no please babiwulira mutikinze kala bulijjo bwe mukola kakati balinye kagere mubba ate mwe mubba nnyo ne kayuga twabba mubba ne tubasinga ne kati mwetesiriza okabba tujja basinga mukakwate mukuluno kakati bapolitikinze nti batikize kwena aremu bakwate balabise mbwena lemwe badde bakalu twabategedde ebyo temujja bbiyo twabategedde esigadde entono. Download the app on App Store. Yes, awo nyini ku lutalo lwolabye bwe tugenda okubanga tutandikira. Jjukira nti nno gwe mukwano gwange oli ku Yugi Updates Civic Sinzo bango otuulize era gwe agala otweyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ekibiina kya NRM kirina enteekateeka okukwata mu kalulu k'e Kawempe North nga bwe baakola e Kayunga era y'ensonga lwaki olaba gavumenti etaddewo force ey'amaanyi okulaga mu ntandikwa okulaga abantu nti nno weekitiibwe kigenda okutandika paka ku nkomekkerero yaakyo era n'ebiseera by'akalulu mwe mwerinde ojja laba nga batandise okuba abantu nga bagezaako okugobawo abantu bagezaako okuba baswaggula basobole okuba nga bava mu territories z'akalulu we balondedde. Naye kye njagala obbategeeza abantu b'e Kawempe North temuva we mulondedde paka nga akalulu kamaze okubalibwa, temuvaawo mutuule awo mulinde ebigenda okufuluma results ezivuddeyo yengeri yokayoko okusekiwalingamu akalulu n'okusekiwalingamu omubaka wammwe gwe mwagala okubakiikirira mu kalulu k'e Kawempe North gwe mukwano gwange yampuliriza. Neraba olwo olutalo bagezaako kiteeka ku National Unity Platform kuba bakimanyi already nti yabasinze dda, bakimanyi nti already pozesinga basupporters bangi era basuubira okuba nga akalulu bandikawangula mu maanyi amayitirivu. Kati bagezaako okubanga bamanipulatingawo ekyo nti already babbye edda akalulu bagala kubba akalulu tebaagala nnyo okuswala naye nga in actual sense be bagenda okubanga babba akalulu kano. So njagala obeeremu obeere bulambalamba kugamba weetuukirewo wali bwennyini. Yes, alright. Oli ku Yugi Updates Civic osinza obanga otuwuliriza mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza. Kutegeeza nti nno ggwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala mukwano gwange gwali eyampuliriza. Abula gwe yenna agenze maaso n'okubanga okusubscribinga nkubiriza wansi waliwo akadde tewerabirako na mukadde nabagamba nti akadde kano kabayambako okubaleetera notification message okubategeeza oba okubalaatinga nti waliwo message waliwo obubaka obuze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali e Qatar, abali Oman, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu UK, abali mu USA, abali mu Canada, abali mu South Africa, namwe abali ku mirwana Kenya, saako namwe abali Dubai. Mbatumiddeko nnyo mwe bali mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutaweera okulaba nga mutuninga Yugi Updates TV buli kadde mubeerako ne mujagala ne musharinga ne mukomentinga abula ate mu abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe ne mutangaaza eggwanga kuki ekiba kigenda mu maaso mukola omulimu ogw'ettendo ennyo era siina ngeri yonna gye nnyinza beebaza okuggyako okozesa lino eddoboozi sobola okuba nga mubeebaza mwebale kutumbula ddoboozi lino. Nabaga nti nno gana amaloboozi gajja kuba gatuyambako nnyo naddala mu biseera ebya 2026 akalulu nga katuuse okutangaaza bannayuganda ku ki kye balina okukola kati era nga kati kye tuliko kubanga tubakubiriza mwenna obutatunda miyo gyammwe. Ng'otuuka wali ku ballot paper manya ekyokukola faayo okulonda omukulembeze golaba agenda okuganyulwamu
ekitundu kyo gwe kigenda okuganyulwamu tolonda muntu lwa yo personal interest nti oba oyina omuyinako akakwate alina kyagenda okukolera wabula londa oyo gwolaba agenda okugonya ekitundu kyo ng'agenda kigasa nga tali selfish nga sinna kyemalira nga atugasa ng'olaba alina kyagattako alina kyayongera ku ggwanga ng'omukwano gwange ali yampuliriza so tuleme kwesuulirayo gwa naggamba oleme kulowooza nti gwe ebintu tebikwatako gw'onoolonda bwe ebintu ebimu ojja laba ng'ebitakwatako muganda nge ne byetooloola ebiseera ebisinga ne bimala ne bikwatako biyinza obba tebikwatako ng'ate sengaawo bamaamawo jjajjaawo omwanawo ye bijja tuuka ekiseera bimukwateko kati ndowooza olaba engeri nayo gye biba byetoolodde ne bikwatako n'obeera concerned ku byo by'obadde ate weesuula muguluka gwe omukwano gwange ali yampuliriza abula nnyongera oku maaso n'okubategeeza nti mmwe abaagala okulanga ne Yugi Update TV ennamba y'essimu eya WhatsApp tugitaddewo awo gwe yenna ayagala okulanga naffe ng'oyagala kukuba bizinensi yo mu bantu oyagala kulaakulanya bizinensi yo oyagala emanyikibwe whatsappinga kweyo ennamba ojja kuba ng'osobola okuba ng'otufuna gwe omukwano gwange ali eyampuliriza sobola okuba nga tukulangira bizinensi yo naawe ogikuba abantu ngenda mu maaso n'okubategeeza nti nno abapya organic bakutegeeza nti oba olina ekirwadde ekikutawaanya ekirwadde eky'ekibumba otawanyizibwa ulcers otawanyizibwa hepatitis B bakugamba nti bakubireko ku nnoti 77 8 11 35 97 noti 77 8 11 35 97 bajja kubanga bakuwa oba bakuyamba gwe mukwano gwange ali yampuliriza nyongera okwebaza abantu mwenna abafaayo ne mujja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe mbeebaza nnyo dani ku Airlines e Kenya obeerako naye tokomentinga ate temunteerako mannya mutangaaze okusinziira ku mulamu oguba gugenda mu maaso musobole okuba nga eggwanga muliraga kyekyokukola bannaffe bangi baabula tebamanyi kyakukola era n'ebiseera ebyobuli omugenda balaba nga babawa busukaali babawa 3,000 basobole okuba nga batunda emyeyo gyabwe ate nga gyandiyambyeko okutwala eggwanga lino mu maaso mukwano gyange abampuliriza simanyi ndowooza yo naye nze okusinziira ku ndowooza yange byebyo byange era nga mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mbaagala nnyo temuva ku mayengo gano mweraba